Nsemo official najjo sinzira okubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifaanagana. Thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. Njagala kusooka okubeebaza. Thank you so much guys for supporting Aromatic Entertainment. Naye ate era mawulire siga ssanyu, mawulire si malungi nnyo. Nga bw'omanyi mu Aromatic Entertainment tubeera buli omu ffenna abazanyi buli omu alina business ye, apart from acting. Lwaki tuteekawo business ezo nti nga bwe mumanyi ensi yakutetenkanya. Buli omu bw'oyiiya wano n'oyiiya wali n'oyiiya wali ogenda okulaba ng'ogattagatta, ogenda okulaba ng'ofunye ekigulira magala eddiba. So nabwe kityo ffenna ng'abazannyi ba Aromatic Entertainment ebiseera ebisinga buli omu mumuwulira ng'ali ku business ze. Nze mumpulira nnyo nga ndi nnyo ku Morris Fashions, ntunda ngatto, tulisangibwa ku Naiga Chambers. Mumpulira nnyo ku Morris Fashions, mumpulira nnyo ku Morris Airport Pickup, nzija abantu ku kisaawe. Mumpulira nnyo ku Morris Surprises, I surprise people. Ebyo byonna kutega ate nga ndi muzannyi waffe ekyo mukimanyi. Then era muwulira n'abazannyi abalala kati Agi atunda bed covers, beddings, bintu bya beddings byonna byemumanyi, butimba biki. Jamila Nabunya mukimanyi nti naye atunda ngoye, ali mu fashion. Roger Mbisibwe naye ali mu Diran Services. So buli omu Muyindi alina catfish naye agezaako okubeera nga atunda byennyanja and so many things about fishing. So buli omu alina waakwata. So nawe kityo ne muzannyi munnaffe, maama waffe, senga waffe, Flora Nampijja naye alina Flora Secret etunda ngoye. So maama waffe, senga waffe, omukyala Fiona Fish, mumumanyi mwenna mukyala Fiona Fish, muzannyi wa firimu mwatiikirivu saawa zino ng'azannya nga Fiona. Era Fiona oyo ye sugar mami wa Dero mu best friend. Excuse me. Mawulire si malungi ku saidi ye. Olunaku lwabadde lwaggulo olwakeesezza leero lwakumeka, leero lwa Monday, naye ku Sunday ekiro mukyala Fiona Fish zabadde ssaawa nga 9. Nze nabadde ndi eyo nange ssaawa 9 nabadde ndi eyo mu mizungu. Waliwo omwami bamuyita Peterson, mumanyi nga President Peterson. Nankubira essimu nanga Morris kyekiro konze tewali, nangamba mwana ino si birungi, biwoobe byerere maziga. Konze kiki? Nangamba ekiri mu katale katwe, emaali ya mami Fiona Fish eweddewo. Ku ssaawa 9 ezo nabadde side ze ye Kololo, nenvaayo nenzija mu katale awo Ekibuye. Akuba akolera mu katale Ekibuye, mumumanyi atunda byennyanja, atunda mukene, atunda everything. Abantu mu diaspora mugezezzaako nnyo bambi. Thank you so much. Banaye abantu mu diaspora tubeebaza ffenga abazannyi ba Aromatic Entertainment. Kantuuse okwebaza kuno. Abantu mu diaspora mutuwagira nnyo. You guys, thank you so much. Abantu b'omu Arab countries, that is Jordan, Dubai, Turkey, Saudi Arabia, mutuwagira nnyo because muyinza tukubira twala bino. So Mami Fish ali mu maziga meerere. Akatale ke katwe kakutte omuliro, naye olw'okuba ndowooza kakutte ssaawa 9 ez'ekiro, ekyamazima nga tewali muntu asobola kujja ajje mu maali ye oba ataase maali ye. So nabwe kityo abasinga ebintu byabwe bambi byatokomose. Nga mu bintu ebingi ebyatokomose mwe mwabadde n'ebya munnaffe, maama waffe, sister waffe, senga waffe, jjajja waffe, mukyala Nanteza Fiona oba amanyiddwa nga Fiona Fish. Emaali ye yayidde, yagenze otuukawo
kumakya nga muyonga. Kyova mbagambye mawulire si malungi wadde n'akamu. Saawa zino namukubiddekoko bwe navuze ne ntuukawo nga tebakkirizawo bantu, so nenvuga ne ŋŋenda eka. Naye ku makya saawa zibadde nga 5 ne mukubirako n'aŋŋamba gy'ali naye ng'era eddoboozi lyayogereramu ddoboozi si ddungi, ddoboozi si ddungi, ddoboozi si ddungi. So Mami Fish tumuteeke mu ssaala bambi, kuba ffenna tukimanyi abaali bakozeeko ku bizinensi. Buli yakuli yakozeeko ku bizinensi amanyi kyekitegeeza okuba nga emmaali yonna eweddewo. Ate teri kibi nga mmaali yo kujja kiro nga weebase, kubanga obudde buba bwa misana, oba oli awo osobola okutetenkanya n'ogamba kantaaseeko, oba oli awo n'otaasaako 20% oba 60 oba 10 ne bweba 5% naye ng'olina kw'otaasizzaako. Naye it hurts your things to perish in your absence. Nga n'akatono oba oli awo ke wali badde ojja otaaseeko tosobola kukataasa. So Mami Fish tukuteeka mu ssaala, saba Mukama Katonda akuteekeko ekisa ogume. Nakolako naye interview ye eyasooka, no interview esembyeyo, n'aŋŋamba Morris neebaza abantu b'ebweru n'ab'e Uganda bamuwagira, naye Munnayuganda okukuwagira nga kiba kirungi nnyo, naye ate obweweeru bwakuwagira tekiba kirungi nnyo nnyo, kubanga aba abuusa amawanga mangi n'agamba kangule ku ggwe, ekyo omuwamuko ka extra credit. Yes, n'owa wano aba mulungi nnyo bw'aba akuwagidde, kuba munaye era bangi baba balese bangi abatunda ebyennyanja, bangi abakola bizinensi ze tukola, naye n'ayita ku bizinensi yo n'agamba kangende wa Morris gye mbangula engato, kangende wa Gundi gye mbangula akagundi, kangende. So we appreciate you guys, but abantu b'ebweru, thank you so much for supporting us. Mwebale nnyo, mwebale ddala kutuwagira. So Mami Fish nakola naye interview eyasembayo, n'aŋŋamba Morris, abantu b'ebweru bano, kubanga ekyennyanja kino abadde akikaza ng'akigula n'akikaza, bw'amala okukikaza n'akipaakinga bulungi, kuba mumanyi abamu babadde bamugamba nti njagala nze ensaano ya kinyeebwa. By the way, nze gwe mulundi gwange ku Mami Fish, gwe mulundi gwange gwe nasooka okutegeera nti waliyo ekyennyanja eky'ensaano, ekyennyanja eky'ensaano, nti akikaza, Mami Fish akikaza, bw'amala okukikaza n'akikolako byonna by'akikolako, then n'akikuwa nga ne kituuka e Bulaaya oba ne kituuka ebweru oba mu America oba England oba Canada oba Germany nga kikyali kirungi. Then ne packaging yatulaga, yandaga engeri gya packagingamu ebyennyanja bye. Abatannakirabako mugendeeko ku YouTube channel yange eno yennyini interview ya Mami Fish yasembayo, yatulaga engeri gya packingamu ebyennyanja bino ebijja ebweru. So business ebadde ekuze, business ebadde evuddemu, business mbadde mumuwagidde ng'afunye abantu. Bwe nawe nsobodde okumufunako nja mufunako ajje twogereko naye simanyi oba n'aba alina amaanyi agoogera. Bw'anaaba alina amaanyi agoogera nja mufunako muleete atubuulire really what really happened. Yes, naye nga kyekyo, you guys, thank you so much for supporting us. Ebintu byonna bye mukola we appreciate. Support gye mutuwa banange tusiima, support gye mutuwa y'amaanyi, era support eno gye mutuwa yeetupushinga n'ova wooli n'oba ng'osobola okweyongerayo, n'oba ng'osobola okugula amagala eddiba, kuba bizinesi zino ze tukola tetuzikola kuba yes tuzikola naye tetuzikola nti nno ffe tugenda obyeriira ebyennyanja nti obenga toffe tugenda ozeeyambalira, but it's you guys bana mwebale nnyo, mwebalire ddala kuleka bantu balala bonna ne mujja ne mugamba nti nno nedda ffe tugula ku Morris, ffe tugula ku Fiona Fish. So thank you so much. Ago ge mawulire agabadde tegalinda, njagadde gabatuusaako, njagadde bategeeza nti Mami Fish mumusabire kokko tali mu mbeera nnungi,
oluvannyuma lw'emmaali ye okubeera nga yatokomose mu kiro ekyakeesezza olwaleero. So thank you so much. Morris Jordan Kawesa straight out of Market Entertainment. Nja mufunako muleete ajja ayogereko naffe nekyemanyi nti embeera gy'alimu kati embeera si nnungi kuba nzize muno mukubirako awo naye nga takwata. Ninja muno mukubira nga takwata ne ŋŋendayo mu katale. Bwe ntuuseewo mu katale ne munoonyaako awo naye sisobodde mufuna. Sisobodde mufuna baŋŋambye yeewunziseemu. So mu kwewunzika musaagadde muzuukusa. Saagadde muzuukusa mulese awo mulemu kuba kati kyayitamu essaawa zino nkimanyi. So Mami Fish, Sugar Mami Waddero, tweyongere ffenna bambi okumuteeka mu ssaala embeera gy'alimu si nnungi. Thank you so much. Morris Jordan Kawesa straight out of Market Entertainment. Mbagala nyo, I love you. If you love me, I hate you if you do so. Because of course, when you hate me, why should I be loving you? I have no reason to love you. But I know anyone here, I love you so much. Mami Morris a Saudi, Mami Morris a Saudi. Nkutumiddeko nnyo akanswinti noli bulungi. Nyongera okubajjukiza tulina Airbnb show eno wagidde banafa ba Heaven Home Heaven Airbnb eri wali emuyenga, so osobola okubeera nga ogenda bwotyo nobeera nga owummulamuko 1 2 3 4 days nobeera novaako ewaka n'okyusa ku environment. Buli kimu kibaamu eno Airbnb, buli kimu mwekiri. Gwe just oleeta tulo na ngoye zo ne weebaka ennaku zonna z'oyagala n'okwatamu engoye zo n'oddayo. Furniture alimu gwe bw'otuukamu n'ogamba nti nno furniture simwetaaga, ojja tugamba tusobola okukyusiza furniture ne tubeera nga tutukuwa furniture omulala. So Morris Jordan Kawesa straight out to Market Entertainment. Abanafu ba Home Heaven tusanga bwali emuyenga, enamba y'essimu egenda kuba egiraba ogenda kubayitawo. So n'olwekyo tukooneko oba kubira nze kennyini nze bw'oba tukubidde nze enamba yange eri 0758 yeyeri awo wansi. Enamba yange yeyeri awo wansi, osobola okunnoonyaako. Bw'oba tonnyonyoza osobola okufuna enamba ya manager n'omukubira kuba yabirawo mu kifo osobola okubeera nga ate omunoonyaako. Ekifo ekyo Airbnb eno eri free, osobola ogikozesa mwenna aba mulina house party oba mulina ki, musobola okugikozesa ne mubeera nga ate musobola okwefunira ekirungi. Morris Jordan Kawesa straight out of Market Entertainment. Have a blessed night. Bye bye.